Muterevu tubaniza nnyo mukozi yaffe ya wiiki nebaddemu emboozi 2 mubaddemu emboozi ya skin eyo bangi bajogeddeko mubeeramu emboozi y'omuko. Emboozi y'omuko ku nsonga z'amaka kintu kitalabika ensonga lwaki tugenda kyogerako. Njagala bandulira bannaffe abasubula section enamba we ziri awo ku screen. Gwe yenna ayagala okuweereza sente Uganda wano ku butaka okosa bannaffe abasubula exchange. Omuntu yenna azifuniramu MTN Mobile Money, Airtel Money, M-Pesa mu Somalia, Uganda, Tanzania, East Africa yonna. Bw'ogenda bugenzi ku application oba ya Payc oba n'ogenda ku tabi ya Sundus Exchange n'oteekamu nti oyagala kuweereza ssente, omuntu ajja zifuna ku mobile money ye MTN, Airtel, M-Pesa. Mukulu Gabriel tubadde n'emboozi omuko yayanjula bulungi omukyala ng'ebyo abasiraamu bwobimanyi n'amaare biggweeraawo. Omuwala afumbayo nnaku 4 ng'agamba ayagala musajja we omukadde. Omusajja omukadde alabika yali tayanjulanga naye obanga yazaala mu mwana ono obanga yagendako ewa taata nga ye taata gwamanyi, taata omukolo n'agugoba. Maama n'agamba omukolo gugende bukojja ewa jjajja omusajja. Omuwala ng'afumba ennaku alabika yali anyoonya kitiibwa. In fact Fifi the Queen yagambye nti maama w'omuwala alabika yayagala kulaga balala nti naffe tukola emikolo nga taata alabika alina abakyala abawera naye ng'ono omuwala yali yalemera olujja nga tannakola mikolo. Kaakati ekyo kiggwanga omuwala mu myezi 4 agamba olubuto alina si lwono eyamwanjula, ng'agamba ye yagenda mu bufumbo obulala ono agende bamuwa ebintu bye, ng'agenda ng'omuwala amulangira nga omubiraba. Emboozi eyo ebeerawo awo okoona ku linki n'olaba emboozi zitwogerako. Nga batuuka ng'omuka abawe ennaku nga 3 ng'akomawo kubanja ebintu nga bakwata mukwate bw'akyagalanya omukadde amuswaza. Awo abalala we bayingiramu bamama fiina bukedde nga banunula omuko, omuwala ng'akwata amaani gamulangira nga agamubalira emitwalo 10 nga bamuwa entebe n'etanka nga bamala bamukasukira n'obugomasi obutazwala bw'agenda ayambala egomasi ze yaleeta n'amakanzu. Owulira omuwala agamba mbu ye si muwoowe kuba tasayini bbaluwa ti n'amaale ayagala ono agakima ekibuli gye batabawoowera. Mukulu Gabuke weeyadulire abatuwuliza tulina basubscribers kati 16 mu nnaku ezisembyeyo wiiki eno tusobodde okufuna abasubscribers 9. So tubaaniriza nnyo kinange mugende mu maaso n'emboozi ez'enjawulo. Mbalamusizza bannaffe abatuwuliriza n'abatulaba ate Mukama mulungi okwakusinkanya olunaku olwaleero. Amiina. Banne njagala mbabuulire nja kusooka mpiteko ku mboozi ya Alien Skin katono nnyo kuba sirina nnyo bingi byakumwogerako. Alien Skin ebiseera ebisinga waliwo olugero lw'Abaganda oluga nti kikula mangu n'okufa kifa mangu. So kati ebiseera erimu waliwo wengenda noti ng'abantu bange okutegeera kw'abantu n'abantu b'abasiru. Alien Skin ye yamaze dde okuyingira mu kitabo ky'abasiru. Agenda ng'alimpa obugwagwa musiru nnyo oba n'alimpa kalekaleko oba benkanya amagezi n'alimpa, naye Alien Skin musiru nnyo. Kansooke nzijukizeeko Alien Skin ekintu kino, ensi yonna yamuwagira n'abantu bamuwagira. Si wakuba nti yali ayimba bulungi oba nti amanyi okuyimba,
tukiriziganya Alien Skin tamanyi kuyimba endongozi azanyira era n'abantu abagenda mu bivu abagenda okuwagira Alien Skin tebagenda kumuwagira nga bamanyira ennyimba ze bamuwagira olw'embeera eyaliwo omanye abantu obutasoma byafeeyo na kubuuza ku byaliwo kibaleetera obuzibu waliwo edda omusajja bamuyitanga Mulindwa Muwonge ng'akola ku CBS okwo Mulindwa Muwonge alina pulogulaamu ze yakolanga ne zinyumira abantu ne zikwata abantu omubabiri abantu ne baagala nnyo Mulindwa Muwonge Mulindwa Muwonge nga bw'okola ekivule nakifuba n'otomuleeta oba ojja kukola loosi Mulindwa Muwonge yajjanga mu bivu kuba Mulindwa Muwonge tukkirize ku bantu bonna abaali beesiba ku kuyimba nga tebamanyi kuyimba eyali yali tamanyi kuyimba naye ng'akwesibako era ng'akwagala Michael Jackson naye abantu baayagala nnyo Mulindwa Muwonge Mulindwa Muwonge yatuukanga n'alinnya nakifubo endulu nevuga ekisai kyonna kikyankalana kyesimanyi oba muli yalowooza nti bamukubira ndulu lwa kuyimba oba teyamanya kiki kyebakolaki ebiseera byatuuka bamwagala nnyo ekya rediyo kino Mulindwa Muwonge ebintu byayogeranga ku radio stations ng'akwata ku gavumenti ebyamwagaza abantu bwe yalinnyanga mu kisaawe nekikuba endulu abantu newajjula najjuza abantu ng'afuna ssente bantu kulaba ku Mulindwa Muwonge ne bwe yayimbanga ebitanyuma nga abantu tebabifaako nga bakuba bukubi ngalo kati simanyi mu kumanya kwe oba yalowooza nti music w'abantu gwe baagala oba yandikitegere nti teepu eri tezitambula wabweru gyazitunda n'agenda salo sayidi n'adda mu gavumenti abantu abamu kyebayita okubalyamu olukwe n'adda mu gavumenti kuba y'abantu manye omuntu agenda nze nabaleeta kiki naye abantu ebintu by'ogenda oyogera byebibawaga okuba nti bawagira kukozi gy'oliko kati gwe bw'omala n'obalekayo n'odda mu kujejemba mu nze nabayita kitegeera twamaliriza Mulindwa Muwonge nga agenze ku supa n'avaayo yakola n'agenda ku sita we yafiira nga takyasobola kukola pulogulaamu ku sita n'ebeera n'abantu ndowooza basuba 10 ne bwe baatanga amasimu mwezi okusingana amasimu 3 ge gaba kaziba Moses baani batono wana baani abugurupu eyo bwetyo abalina entegeera bwetyo nga be basobola okukuba amasimu ku sita babuwulirize ng'abantu bamukyawa era we yafiira nga takyali mukwano gw'abantu kati Alien Skin abantu yalinga ayimba n'ebiyimba byosi kyaddenja bikyewe temulina olidwaga gwe twakuba ng'owabakikaddemas endongozi azanyiramu talina hiti gyoyinza kasolimba luno lulungi nnyo hiti weeri naye Alien Skin abantu ne bamwagala oba ekyo kyamutuukako Kalasolo yamukuba bweyamala omukuba Bobi Wine n'agenda akola statement nti oyo yewaffe tukole ekitumuwagire abantu ne bamuwagira ekivulu nekikola ki nekikwatayo Alien Skin yalinga aweebwa emitwalo 5 okugenda okuyimba abadde atuuse mu miliyoni 15 nga zasaba olunaku ng'asobola okukola show nga 3 ne waba afunye miliyoni 5 olunaku asobola okunyuka ne miliyoni 3 obugagga nga bubaza okuyingira naye nga bw'omanyi nti ebiseera ebisika gavumenti eno n'abakulembeze baayo tebatera nnyo okwagala bannabitone nga batemerako ettaka ne bayita emabega ne bamuwa abakuumi ne bakola biki ne bamuwa abakuumi namuga kakati bano Bobi Wine bano booli nabo kakati gwe engeri gy'oli w'amaanyi tandika okulwana si kulwana tugenda kukuzimba gavumenti egenda kukuzimba dde mu kifo kya Bobi Wine kuba Bobi Wine eraba gavumenti era Bobi Wine omulabe waayo kati ngegamba ono kaasituse n'abantu bano abangi batebalaba musita makubo ne bagaggala tusobola omukozesa okusobola okulwanyisa ani Bobi Wine ono kati alina abavubuka kuba bakigezaako ne bamuwadde eggulu ng'abanene Bobi Wine nga aambedde eggulu ate wategereyo ne baga nti omuvubuka asitusa alina amaanyi kagwe tuba tukozesa asobole okuba Bobi Wine amugye kuki kulayini naye nga yeerabidde nti Bobi Wine Alien Skin enduuyo okubeera ey'amaanyi okugenda osituka statement Bobi Wine gye yakola aga tumuwagire kati n'olwekyo abantu bagamba yalidde ekyesimanyi naye nga ogyeko ekyokulya mugwagwa kuba yandibadde ategeera audience eri luddawa n'asirika si muyimbi w'amaanyi kyekisookera ddala yajjanga akola effujjo Alien Skin ogenda okumumanya kukola ffujjo okukuba abantu abantu bonna ebintu baali babibikkako ne bagamba katuwagire ki Alien Skin naye munnange era ng'ogundi bagamba kakanga musana kakiro tabulamu era akapeesa yamaze n'anyika akapeesa k'obugwagwa ne keyoliko obusiru era mbategeeza nti Alien Skin lwe lugendo lumu balimpa kwewanika yasigale mu gavumenti ng'emuwa ssente naye abantu abadde bakwata omutwalo ogenda okulaba Alien Skin
kino ekyamutuuseeko era nsuubira promota n'amutegeka yenna ajja kumusala ekyo kye bayita obusiru kwewanika ekyo ebyabalimpa kye bayita obusiru n'oyogera ebitasaana nga tosengejeza alimpa yagenda kuba alimpa weyafiira accident yali asasulwa $2,000,000 naye sikiwanti kati akyasobola n'okufuna amuwa $1,000,000 ya sente okujja okuyimba nga bakutyayewa ne Uganda so kati Alien Skin kyayinza okufunamu sente nazo zifunamu ez'okunywamu enjaga n'akakoola ebajja kusigala nga ali akakoola naye Nkwakyo festival ebadde egenda kukwatayo ebadde yafudde takyasobola kugikola ne bwanabikola bijja musala gavumenti emukwatira abantu emuteeka ekkolole emusombera abantu emusasulira abantu nga bwe yakola Eddie Kenzo ne bamusasulira ekisaawe kati awo balamu wagenda okuyingiriramu awo anti kakati ne Uganda yenyininyini bannabyabitone kye batasobola kumanya omuntu asinze okuzikiriza ebitone by'abayimbi mu Uganda n'okubajja kukatala abantu simanyi aba bakitegeeza omusajja gwe bayita Balabagahali talina muyimbi n'omu gwe yali aleese nti amutaddemu sente amukolera ekinti amulikodingira ennyimba oba maneja wa muyimbi abayimbi abayitawo abalinnya katale batta n'abattira akatale n'abajjako Balamu ye yakwata mayinja kusaasira abayimbi bonna baluna mu biru baani abo bola abayimbi okutuuka abantu bakyawa n'abakwata n'abatwala mu gavumenti mu video gavumenti bakyasikulakulanya mulimu gwa kuyimba bola kutta abayimbi oluvannyuma lw'okuba nti omuyimbi yavaayo ne yeesimba muki pulezidenti kakati gwe buli lwe bakukwata bwe bati Balamu era Balamu yasomba abayimbi abo batwalira pulezidenti kati abatwala mwemuke kitegeera naye buli atuukayo nti Aluna yali muyimbi nga bamwetaaga nnyo ku mikolo naye bwe yamutwala mu Tubonga naawe n'ayimba pulojekiti bwe yagwa Aluna naawe okitegeera era ne kati Alien Skin baba yamusiza era yave bamukulembera Eddie Kenzo kuba yeefuna kayungirizo kati w'abayimbi ne gavumenti naye abatta simanyi oba bakitegeera buli lwobeera owamanyi Balamu n'akukwata n'ogenda ku mukolo gw'enalemu n'oyimba tegeera audience yo weeri abantu bali bimu kisiraani ekyajja mu ndongo ya Uganda okono n'abayimbi mu bufunze abantu bonna abasinga bakugira endongo opposition sigamba nti kati kijjawo nti opposition bambibuga kuba be bategeera ebigenda mu maaso naye kati gwe weebuuza ebibuga bironda bitaba bituuka mu kulonda kwa bonna sayiri kikubirondera kati gwe bw'ojja ne bakuwagira n'otuuka waggulu Balamu n'akusitula kuba gavumenti ekulengedde n'akutwala mu gavumenti akusse bano tebajja kuddamu kuwagira kubanga olowooza nti bibuga gavumenti bagironda bakadde be bagironda tiri mukadde agenda mu kivulu bavubuka be bagenda mu kivulu kati gwe buli wogamba nti olabiseeko bwoti Balamu n'akusitula n'akutwala mu gavumenti kati gwe byowe bikoma lwaki olaba nti mayinja n'okutuuka yatuuka mu Uganda kyobalaba nti kusaasira pulezidenti amulabira ku TV oba okitegeera nti essaawa ya leero Eddie Kenzo kye yakola ekyokyokakyoka okuba nti Balamu yamukwata n'amutwala atuuse n'okulwana akola vulungu tekatatuuka kola federation oluusaidi yandibadde entuufu asika abantu naye abantu tebakyalaba Kenzo okitegeera nti kati idea newe mungi abantu bamanyi nti ali mu basika bazza mu gavumenti nga gundi kati omuntu yayimba system volongoto Kenzo bamwagalira essaawa yaleero tosobola kuga nti asobola okukikola mu Uganda abantu bamwagala okujjaku nga gavumenti ekusasulidde tiketi obutaswala so kakati Alien Skin okwogera kumugwavu omala biseera kubanze siyinza kulima nti mulabamu akategeera kubanze ebintu byazeyekola nga yakutemba nze nganze okulwana kwe sikwagala naye mu nnyimba ze luyimba lumu lwe lusinga okunyumira kuba ekidongo kyalwo kijja origino olwo lwa pate naye zisigadde woziwulira ate lugeza kufaanana twayiseeko dda lugeza kufaanana siyinza kulimba Alien Skin namwagala palaso nga mukumi manyi zisaala mutwayikiriza munne kyekyanjagaza Alien Skin naye siyinza kugaa nti ennyimba za Alien Skin nako oluyimba lwenjagala kuba sirina lwe nina namu ssimu yange kitegeeza simukola ki simuwagira music we simuyimbi mulungi panzi simuyimbi mulungi panzi byapanga abantu ne batwalira awo namwagala lwakuba nti baali bamukozeko obulabe singanzi era ne muwagira okugenda ku Freedom City okukola kibyonna byonna era bwe kubira ekikoko waba muyiikiriza nga ndowooza alimu amagezi
naye bambi amagezi takola ki talina era bwekibeera bwetugenda tamala emirundi bwaba ayingidde mu nju omuyisa mu kalyango k'abasiru n'afuluma. So kati eyo nga nvuddeyo omuwala ono eyatutte omusajja n'agenda ayanjula n'amaliriza ne yeefuula n'adongwa. Abantu babiri abanenyezebwa mu nsobi eyo, omuwala anenyezebwa ne nnyina. Omanyi nze natera ogamba wano abantu nti bwe bakwatanga omwana bwe mubeera mukuba nnyina waaba okubiremu kuba bamaama bano basiga nnyo emize muki mu baana ne babawagira. Taata w'omuwala amanyi muwala we, taata w'omuwala musajja ategeera era yatuuka n'agola ebikolebwa kati ng'alina bye yalengera. Ate taata okutegeera nandisabye nga ye yandibadde yeegendereza akwate omuwala ono ng'akyaliunamu amutwale yenike ayinza okuba si yamuzaala kuba kizibu nnyo omuntu ategeera okuzaala omwana omusiru. Ayinza okusiŋŋana nga maama ono alina gye yazaala omwana oyo najja amuwagika mu kika. Obanga omuzadde akwata omwana naga tojja kuleeta mikolo gyo muzeeyi musajja, maama n'akukuta n'atwala emikolo ebukojja, maama ono alina gye yazaala omwana kikisooka si mwana waani wa taata. Ekyokubiri tukooye gavumenti eno ebiseera ebisinga abantu okutwalira amateeka mu ngalo kisinziira kusuubira nti byagenda okunoonya omwenkanya tajja bufunayo. Omuvubuka oyo aba asobola okukola omuwala oyo ekikyamu. Gavumenti eno message egende gyemona. Omanyi kooti za Uganda, omanyi kati kankuwa ekyokulabirako abalamuzi abalungi bannamateeka abalungi ba lawyer bwe bamala okusoma bagenda ne bakola chambers zaabwe ne bagenda mu lawyer ne bakola bulamuzi. Bafeeriya abalina local gundi companies takola ne bagenda ne basaba obulamuzi ne babeera abalamuzi. Tasobola kusiŋŋana muntu alina lofaamu ng'ekola n'agenda mu bulamuzi. Bano abatalina bakiraya kitegeeza n'okuyivwa bwe batera okugenda muki mu bulamuzi. Y'ensonga lwaki osiŋŋaana nnamba y'abalamuzi abasinga kumpi bakazi. Abakazi bettanira nnyo ogenda mu bulamuzi kubanga newankubadde aba yasoma n'ayita ebitabo talina nnyo bwongo buli zoninga mu kkooti okuwangula misango. Kati abakazi abo beetuma mu makooti. Kati buli musango okugenda mu kkooti nga gukwatagana ku nsonga za bufumbo kizibu nnyo omusajja okuwangula. Ensonga lwaki baleeta n'etteeka nti omusajja bw'anaabanga awaddeyo ebintu tagendenga bibanja ne batayogera example entuufu ne batayogera nti bano ababisala babitwala balina kibonerezo ki kuba singa nakyo bakiteekawo nti bakuwa ebirabo nga kkooti bwesazeewo nti tewaliwo okutwalanga omusajja kubanja biki birabo kusalidde naawe tobitwale ne bakolanga abazungu. Ekyo abalamuzi abakyala abatula ku desiki ne bannaabwe bakwataganya obwongo bwabwe ne bakisazaamu ne yeerabira nti ye mukazi naye azaala omwana omulenzi ate Katonda asobola omuwangaza ku nsi n'abantu. Kuba njagala okutegeeza omulenzi ono gwalabye mu kamera Muhammad bw'obanga wamulabye mu kamera saasira muzadde wa muzaala wabanga gyali yawulidde atya. Kuba ebintu by'okwanjula abantu bano babitegeera. Omusajja akwata n'ateekamu akasente ke naye abaako n'emikwano gye abasonda emikolo ne gibaawo. Ate birabika ng'ebyangu naye akasente kaba kawera. N'olaba akawala amanya Namutebi waakamu ne katandika okwasama. Akeera abitya nze njagala Isaac nnyoko. Isaac bw'obanga wali omwagala lwaki wakwata omusajja ono n'omutwala n'omuleeta mu bakadde bannange nsaba. Ate na Isaac ayinza obutaka mbu Isaac agenda kuleeta ebirala. Oyo yagenze mu kamera omusajja era ne bazanya omusajja ono kugenda mu kamera n'abakukyayogera. Abasajja bangi embeera batuuseeko ku buwala obufaanaganako bwe butyo nga tebajja mu kamera kireka ne kigenda naye obwongo ne busigala nga bukoseddwa. Nsaba nnyo kuba kkooti ne bwoligendayo okuwaba tebalikuwamu tolifunayo bwekkanya naye nsaba nnyo mbadde njagala omusajja ono newankubadde ebintu abijja naye ku nswaza gye kamuswazizza mbadde nsaba teyanditudde sente zino baziyita ziwerekerako yandinoonyeza bulungi nnyo omusawo omulogo bakulungi bamwana abaluuli abalogo oba mugwere oba munyolo n'anoonya akawola kano ne kafa nga akawola kano ne katuka okufa nga tekambala ngoye nekeyambula ne katambula ku ngudo nga kalalu balabe ba Isaac naga ebyo nakatonda yasobola yagira ebiseera ebisinga Katonda akola naye ebiseera ebisinga agwawo kuba omuwala ngoyo ddala olinamukolera kinga kubajjukira omusajja ono yakenda n'akwata mikwano gye n'akwata abooluganda omukolo gwali gwamaanyi emikolo
abasajja bangi azaala omukazi namukumulamu abaana awasa omukazi namukumulamu abaana 10 n'atatwalayo yadde ejjiko ya sukaali ewaabwe naye omusajja tanaba yadde okuteeka mu nnyumba ye najja n'akola emikolo n'akwanjula n'aleeta n'odonwanjazeeyo ebintu era ze kwewola ino baali baterekayo buteresi n'omukasukira obugomesi gwe mwayambalamu akawala omusajja abadde yeetaaga akologedde okukafe nga katambula bwereere ensi n'ensi ekalaba ebyakugulya bintu bya musajja bebyakola ebyakatyankalanya era engeri gye kaagala ebyobwereere mbadde nsaba ekimu kikatuuke kuwabeereyo omusajja agenda agogereza oba Isaac ayambe ensi akole emikolo bagende bategeka agaana okugendayo kawulire embeera eyo gyosobola okubeera muwebulamu nga tazze kuba mutunuulira kati nene nyina waako kati akawagira kyekugambye nti ebiseera ebisinga ne sisita yajja kuolwo nga kwerekedde kubanze tosobola kubeera mwannyinaze nenzija nenyimiriramu odongwa n'ebintu ebyo nesikubatulirawo nekutulirawo kamera okutta omusajja zaakoze ebikola aleesa ebintu ewamu ogenze ewa ofubyeyo ngezi mangi meka osiriwalamu Isaac omusajja omukadde kabulanga ne Isaac ategeeza embeera zibeerawo abavubuka babeerawo n'akwata omwana w'abandi nga talina puroguramu yonna emuwasa kati ne Isaac naye neyakyembuuza Isaac we yawulira jjukira ye musajja omukadde we yawulira nti ono bamwanjudde nagake bakwanjudde kankubbeyo si kumubbayo abasajja babeera n'abaana b'abannaabwe n'amwagala okumala ebbanga nga talina biseera talina nteekateeka emuwasa bw'alaba bamututtola omutima nga gumukubira agamba naye omukazi ono nani mwagadde yaliwa kanzireyo nga addayo asooba naye nga talina kyakoleera addayo asooba kuba Isaac tagenda kwanjula tayinza kumwanjula kati gwe nawe tekimaze okutuukako obeera mu bwabwe kunamu okwanjula wakati kankubira abatulaba ekifaananyi waliwo abamanyi Isaac bwafaanana olwoyo omuwala kati nabo waaba abaagala bagenda kyawa Isaac naye afuna obusungu kuba kati bakimanyi nti Isaac bulijjo nogwayagala nsaba Katonda abonereza omuwala oyo amuwa ekibonerezo eky'amaanyi mu bulamu bwakirozeeko ng'akyali mulamu n'abantu abafaanaganako ngaoyo bafuna ekyokulabirako kubanga ebyo ebintu bibeerayo emirundi mingi bibeerayo naye nga tebivuddeyo mu kamera emirundi mingi bibeerayo naye abantu abasinga tebagenda mu kamera n'afa mu kimugunyu okitegeera nalabako neyakola embaga n'awasa omuwala embaga ng'ewedde lwaliro omuwala bwe yafuluma emmanja ogenda okunaaba yakwata ngoye ze nadduka n'ewaabwe teyaddayo n'agenda ew'omusiguze bwe yali alina eno baali bakola emikola ate nabamutwala ngaomusiguze ali wabbali amuteeka mu kasimu mulinda ng'oli amugamba nkomawo kamaliriza ebyabamuzeeri naye njagala okutegeeza omuwala oyo newankubadde yakikola kubeera omusiguze yagenda n'afumirwa n'okuzaala n'azaalayo naye era ensi yamukuba n'essaawa yaleero ali bwakadaama naye mu bwongo bwe eragira n'akirowooza n'amanya nti omusajja ono namulanga bwereere kitegeera n'amanya nti omusajja ono namulanga bwereere aga Katonda muggulu bano bataddemu ssente bakoze emikolo tegikoleka olaba otegeka butegesi birthday nekunuuna kumpi kakadde kalamba ne kasinika amanyongo anona ebintu bye anona ebintu bye entebe naki osiŋŋaana nti entebe bwe ziba zaagula $800 osiŋŋaana nga kuliko eyasona $3 $8 kati okwata entebe azitwala ewaka agende ngaddi z'abasonda ebintu nga bamanyi kimondi agenda kuwasa mbwe teyasayininga foomu bwe bugwagwa n'obusiru bw'aba nga teyasayininga foomu emikolo yali akola gya kyamahale yakwata gaki bagakima ekibuli foomu kyeki kati bannaye njagala mbabula omusajja oyo tabula newankubadde bamuddiza ebintu abanga ndaba abeeko kyakola akawala kano obulamu bwako abwonoone n'abawala bano balina engeri gye baddamu nga tebasoose kulowooza enziramu kali enziramu ya foomu nja kusaba mama Fiina engeri gyayambyeko omuvubuka ono okuva mu kkomera abeeko gyamulagirira ye bwabatakibakola amuyamba akawala kano kafuuke ekyokulabirako eri ensi yonna kubanga abawala mususse okumanyiira abasajja kitegeera bw'okikola nejjukira naawe ozaala ojja kuzaala omwana omulenzi bakimukole nga tonnafa kuba kubamu akafaananyi maama w'omulenzi ono yatunula ati essaawa ze nze kyendowooza omwana kyamwononekedde dda kuba famire ya Isaac
tegenda kukkiriza muntu wa Katemba ate n'omuwala alabikidde ku TV buli anaagiranga ati bafundikira yonna tasobola kubeerayo kuba ne Waiza buli lwe banaayomanga ng'amulangira ekyo ajja kufundikira musajja mulala yamuwasizza omusajja omulala ajja kumwasa beebo boosiŋŋaana kati tolaba nti abadde kaleega akatwe mu bbanga n'okafeeso ojja musiŋŋaana be bano abambala obukaaya ne babikka n'amaaso era nga abakazi abo nali nga mbalaba nga ndowooza balina imaani naye abasinga namba esinga babaako ne bakweka balala amannyo gabavamu ng'akweka malibu kuseka nga bamulaba n'omusiŋŋaana ng'abikka feesi yonna nolowooza nti ali ku ddiiri abalala batya abantu ababeera babalabako okulaba feesi zaabwe gundi oyo nze kyendowooza n'omusajja omulala ajja tya kati omuwala ajja kukomekereza ng'ate kati be bamulimba teri ajja tya olw'ensonga nti bajja bakyusa ebitundu ate kampala mulebi naye teri musajja aliddamu kwetantala mpayanjula muwalumu naddala mumaka g'abakadde naye abawala bayaaye omwagala naye emikolo tebajja giko naye abawala bayaaye ajja kwekyusa tajja gitwala wajjajja tajja gitwala wadata alifuna amaka amalala n'agapangisa kuba ye muli waabyo kyemudde nkugambye yeetaaga okwonoonera obulamu bwaffe nga n'amabeere agasiga butereevu tweyanza nnyo mugende mu maaso n'okusubscribinga mweyongere mu maaso n'okutaikinga emboozi zino ne mu komenti banafe abasumdo section mubeyune ayagala okulangira kuno namba kwezi y'okwo tusingane mu mboozi yaffe endala